Oga nti ne Yesu ono enjiri ye yali mwegendeze yagibulira mu yeekaalu yagiteeka ku mbalama z'ennyanja yagiteeka ku mabbali g'amakubo naye tewaliwo we yagenda mu ssabo wadde mu kiraabu okukyakala kuno okudigidda kukeesa obudde kwaliwo okuva dda naye Yesu tiyagendayo. Kati ate abaana bajja kugamba tiyagamba naye mugende mubulira enjiri mu nsi zonna. Tegeka ekivulu mu kifo nga kiri Newton nga si kyaki bajja kujja. Buli yagala music yajja kujja. Niraba nti oluyimba bwe luba lukubye nga luyingidde nga luwambye kiraabu zonna obeera otuuse okuvuba y'emyoyo weetaaga okugenda bwe baba bakutadde ku lisiti ogende ovube emyoyo abantu boononefu nnyo beetaagayo omuntu omu agenda asabule ku bwononefu. Anti olina okumanya si gwe Kristo togenda fiirira kkanisa. Emyoyo gye toweetaaga kufa giveeyo. Ogenzeeyo omwoyo gwe gugenda kufa nga tegugyeyo muntu n'ogwo. Kufa gutya? Musumba Sitaani ayagala ka inch. Okutwala eka. Yes. Just give me your time. Nga bw'olaba atali mulokole. Oli muli okyalina oluyimba lwo balukube ennamba yeetuuke kati oli mu kuzinira ku ndala. Sitaani ono mu busiru bwe ategeera ng'ali ku mulokole. Nga bw'olaba atali mulokole bw'ayingira ekkanisa. Abamwetodde bamugamba bannayikoma w'enkya. Tukwagala nnyo. Jangu. Era n'atuula awo. Tuyita abalokole. Nazze kulaba Pastor Bugingo bw'afaanana kumba awulira ekigambo. Kumbe ennyimba. Oluyimba lutandise omuyinga mpinaga nawulidde akayimba nno kanyumye mu kyaki. Omulokole. Omulokole. Olwo agenda kulokoka. Ono avudde eri ajja mu kyaki atandise okulya obuyimba bw'ensozi zijja kuvunnama. Yesu yatugamba enjiri nsigo yagigeraageranya ku nsigo esuulibwa ku ttaka eggimu. Ensigo bw'ogiteeka ku ttaka eggimu ekula. In other words onaze mu kyaki ekigambo kyawulidde gwe kireke muleke afulume. Eyo ensigo egenda tutandika okukola. Gwe genda mu kiraabu ogenda sooka okona akagere endongo bannanga obwongo buno obuzibu omusibe. Ojja kukona olinda oluyimba lwo banaakuyitira naawe oyite Yesu ake. Balina ebidongo ebirungi ogenda tutandika kifuna kye weegombayo. Ewataba bawala baayo. Abayimbi mugenda kujjayo endongo yaayo mugiyingiza ekkanisa. Mugambe endongo bwe njikuba bajja gizinirako kubanga agirabe mu club. Naye batandise ogenda laba ebintu nga binyuma. Enkeera kyanguwe. Kati ogende nga twali akuyise nakuyita kuweereza. Teri akuyise oli agamba meeting gyeri. Nzijukira edda era njagala okwebaza Katonda MTN yakyusaamu. Edda ennyo nali nina media gye nali nkolako meeting njukira gye nasooka ogendamu mukama wange nga nsindiseemu. Teebereza nvudde mu nsi ndi mu church y'abalokole ndi mu bulokole MTN netekka meeting. Balitekka mwanjenwa. Ne tugenda. Ne tutuula of course abanywa ne banywa emmeeza kati abantu gamba nange ffe tunywa ne yali asavinga ebyokunywa yatumanyira. Mumuleeta wano ensowera. Abanywedde kasoda. Anti ebiwoomerera. Mumuleeta wano Sitaani ekiregeze naye alinayo obugambo obwo obufuluta. Kati ekyo kyokka nawulira nga nange enswaddemu. Nembaga ne sigenda kunywa. Kati nga njagala nfiitinge. Banandaba ne soda bajja kwogera bingi. Tonywedde mwenge naye tonywedde. N'ogamba naye nensowera kati koleme balinyisa bike ennembe. Ne tukifaako. Kati ndowooza with time bagenda management ng'ekyuse. MTN yeebalidde ddala. Management yakyuka. Kati bw'eba eyita. Ne barealize obutaka bwayo ndowooza n'ekolo yakikola oba nti ifo byali nga byakupangisa naye kati eyina wali ewaayo ewagazi. Ne management yali ndala. Ndowooza balinamu abadigize bangi mu marketing. Kati because tebatuconsidering ffe abalokole ebiseera ndowooza baali tebafaayo nnyo ne medias bawanga ntono ebirango. So majority ndowooza 99% baali balisonga tebamindinga kubanga bakola setup nga n'omwenge mweguli bajja bagulira munywe. So bwekyali then n'ebyakyuka kati ba coveringa sectors zonna mu media. Meeting zembademu ez'MTN batuyita mu headquarters zaayo. Naye otandika olaba ekifo kyennyini kinyuma amaaso okulaba. Yanjenwa. Clubs Clubs zinyuma zirimu amataala then mulimu abafaayo.